mu nnaku zino ze tulina olwaleero olw'enkya olwa ssabbiiti eriba Sande okugendako mu kyokuyiga kye natuumye omutwe nti The Joseph Christian. Omukristaayo oyo alinga Yusufu. The Joseph Christian oba omukristaayo alinga Yusufu. Katusabe. Gwajjudde ekitiibwa ettendo tukwebaza kubanga ekisa kyo n'okwagala kwo bibeerera emirembe n'emirembe. Twagala okwebaza olw'abaddu bo n'abazaana babawadde ekiseera ekifaananako bwe kiti okubanga basobola okwogera awamu naawe, okubanga basobola okusisinkana awo ku ntebe yo ey'ekisa. Tusaba Katonda waffe ekiseera kye tugenda okumala ffenna kibeere eky'omugaso eri ffenna ku nkomerero ya byonna, obulamu bwaffe buteekebweteekebwe olw'obulamu buno obw'ensi eno, naye okusingira ddala olw'okusiikira obwakabaka bwe obugenda okujja. Tuyitamira Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Amiina. Omukristaayo alinga Yusufu. Tujja kusoma ekyawandiikibwa kiri mu Lubereberye essuula 37 olunyiriri olwokusatu. Ekyo kye kyawandiikibwa ekikulu. Lubereberye essuula 37 olunyiriri olwokusatu. Agamba nti era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye, n'amutungira ekizibaawo eky'amabala amangi. Kanziremu. Banange nsoma mu kikyusa kino ekya Kisusonkole. Ojja kugoberera mu kikyusa kyonna ky'olina oba kya Luzungu naye kyonna ky'olina. Agambye Lubereberye 37 olwokusatu nti era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, kubanga gwe yazaala ng'akaddiye, n'amutungira ekizibaawo eky'amabala amangi. Gy'ova waggulu eri mu lunya olusooka agamba nti Yakobo n'abeeranga mu nsi kitaawe mwe yatuulanga mu nsi ya Kanani. Okuzaala kwa Yakobo kuukuno. Yusufu bwe yali yakamaze emyaka 17 yali alunda ekisibo awamu ne baganda be. Omulenzi n'abanga wamu n'abaana ba Biira n'abaana ba Zirupa, abakazi ba kitaawe. Yusufu n'abuuliranga kitaawe ebigambo byabwe ebibi. Omwagalwa, bw'oba ozzeeyo, manyi bannange ndi musomesa, kituufu nkulembera ebyenjigiriza mu North Buganda, naye ate era ndi musomesa kubanga obusomesa bwe nasookamu nga sinnagenda mu buweereza. Era nasomesa ebbanga kubanga nasomesa emyaka gyange 10 egyekutte. Ate mu busomesa ndi musomesa wa byafaayo. Kati n'olwekyo ebyafaayo binnyumira nnyo, ate bwe mbigettako ebya Bayibuli ne neeyongera okunyumirwa Bayibuli. Naye nja kusooka nkutwaleko katono nnyo mu byafaayo. Bw'obanga ogoberedde omwana ono Yusufu alina bingi nnyo ebyewuunyisa. Era kitaawe bw'atuuka ku level ey'okubanga kituufu amwesiga, kiyinza okwewuunyisa singa ogoberedde bulungi nnyo obuvo n'obuddo obwa Yusufu. Yusufu ajja atya? Bw'oba ogenze mu ssuula eya 27 olunya olw'41, kye tusangayo kiri nti omusajja ono Yakobo adduka mukulu we Esawu ng'amaze omusobyako, era abitegeera, ne nnyina Lebbeeka abitegeera, nnyabwe Lebbeeka abitegeera, amugamba dduka ove wano ogende ewa kojjaawo Labbaani. Lwaki? Kubanga Esawu yali ateeseteese nti muganda wange ono, muto wange ono ansobezzaako, n'atwala obukulu bwange, n'atwala obusika bwange, n'atwala n'emikisa. Bwe tulimaliriza bwe tutyo kungubagira kitaffe, n'olwekyo ndimutta. Bw'atyo Yakobo atandika okudduka emisinde. Yakobo ng'adduse emisinde ayolekera ewa kojjaawe Labbaani. Eyo nno gy'alaga njagala okuzzaayo katono nnyo mu ssuula eri ey'e12 gye tusiŋŋaana omusajja jjajjaawe Ibulayimu. Gy'adduka okugenda ye Padani Aramu. Padani Aramu ewaali ebizibu eby'amaanyi.
Padani Aram Katonda oba oyitawo Kalaani kubanga taata Teera ekifo ekyo akituuma erinnya lya taata wa Lutti. Mutabani we bwe yafa n'abbula ekifo ekyo akibbula mu mwana we n'akituuma Kalaani naye ng'erinnya lyakyo ettuufu ye Padani Aram. Awo we baatuuka ne batuula nga bavudde ewuuli ne batuula Teera n'abaana be era Teera n'afiira awo mu lunyiriri olwa 31 mu ssuula ey'e11. Musaasire bannange mbazzayokko katono nnyo mu byafaayo. Njagala tutegeere bulungi wa gye tuva. Kaakati awo Katonda w'asiŋŋaana omusajja Ibulaamu n'amugamba nti va mu nsi yannyo. Nga batambudde kilomitaazi 600 lulamba okuva ewuuli okutuusa e Kalaani era nga ekifo kino mwe batudde baali babuzaayo kilomitaazi 4 zokka bayingire ensi ey'e Kanani. Naye Teera n'afiira e Kalaani n'atatuuka Kanani. Kati n'olwekyo kitaawe Katonda atuuka awo agamba Ibulaamu nti va mu nsi yannyo ogende mu nsi gye ndikulaga, n'ensi eyo gye yali ey'okumulaga ye yali ensi ey'e Kanani. Kaakati ono atambula n'olwekyo agenda e Kanani. Bwe batuuka eyo Katonda abeera wa kisa nnyo. Katonda yeeyoleka Ibulaamu amusuubiza emikisa, ndikufuula ow'omukisa, ndikukola kino, ndikukola kiri, byonna nga bwe tubimanyi obulungi ennyo. Abaana bano batudde mu nsi eyo ey'ekisuubizo. Okutya bwe kwayingirawo ono omwana adduka era bw'oba osomye essuula eya 28 olunya olw'12 Katonda amugamba waayi todduka togenda Padani Aram kubanga ebiriyo Katonda abimanyi. Teri kyatagenda kukola. Bw'ava wano awali Katonda n'addayo eri mu busamize. Essuula 24 eya Yoswa olunya olusooka n'olwokubiri. Ebyo ojja biraba bulungi nnyo. Naye njagala okutegeeza nti bwadduka n'atuuka eri embeera tegenda kuba yeemu kubanga eri busamize. Eri ebiriyo bizibu. Omwana ono ekifo ekyo akituuma Beseri. Yesiŋŋaana Katonda kuba yalaba amadaala nga gambuka, amadaala nga gava mu ggulu nga gatuuka ku ttaka era ng'amadaala gano mwattu nga bamalayika ba Katonda balinnya bwe baka. Ye kennyini ekifo kino ayogera era akituuma agamba nti eno nnyumba ya Katonda Beseri. Nnyumba ya Katonda. Nini newankubadde ekituuma ennyumba ya Katonda yadduka n'agenda. Ovanga ku kigambo kutya. Omwagalwa bw'atuuka eyo ng'agenze n'atunuulira omuwala. Bannange tuyingidde essuula eya 29. N'atunuulira omuwala. N'omuwala ono yali Lekyo oba Laakeri n'amwegomba. Bw'amwegomba ne yeegomba omuwasa. Ate yamuwasa ebyo tubimanyi bulungi nnyo. Teyamuwasa. N'oli n'amutega muwala we Leeya era n'awasaamu ani? N'awasaamu Leeya. Njagala weetegereze kati embeera olwo ntuuse ku Yakobo gwe neetaaga taata wa Yusufu n'embeera Yusufu mwazaalirwa. Omwagalwa kankutegeeze bw'oba weetegerezza embeera Yusufu mwazaalibwa tosobola kusuubira nti musobola okuvaamu mu bulamu bwa enju efaananako bw'etyo omwana alinga Yusufu. Tekiri nayo. Tekiriyo kubanga biki ebyali bimwetoolodde. Ekisookera ddala taata bw'atuuka eyo taata teyawasa bakazi babiri wabula n'abakozi abaali mu nnyumba yabafunyisa embuto. Ebyo tubimanyi bulungi nnyo. Taata omwana ono n'olwekyo azaalibwa mu maka ago. Bw'onoonya Katonda mu maka ago osobola okumunoonya n'akubula. Essuula eya 3 olunya olw'okusatu n'olw'omusanvu abakozi b'awaka bombi abafunyisa embuto. Ago ge maka Yusufu mwagenda okuzaalibwa. Ekirala essuula eya 3 olunyiriri olwa 37 paka ku lwa 42 Yakobo bwe yatuuka eyo Yakobo ayingira obusamizi. Taata tataliza buli kitonde kiyitibwa kikazi mu nnyumba ye. Ekyokubiri taata ayingidde obusamizi. Taata yekka si ye yasamira kubanga bwe baali badduka nga bavaayo njagala okutegeeza omwagalwa nti ne maama yennyini
yalimu obusamizi. Kyensonga lwaki adduka ne bakatonda ba taata we. Essuula ya 31 olunya olwa 34 n'olwa 35. Akweka bakatonda ba kitaawe. Lwaki? Kubanga naye ebyo by'ategeera ng'okusinza. Gye tuva eri taata mulimba ly'erinnya Yakobo. Mulimba mukulu pya. Tomweteekako. Taata omwana ono azaalibwa n'olwekyo mu mbeera bw'eti. Naye bw'azaalibwa ate maama yali tazaala. Era taata essuula ya 29 olunya olwa 31 bukakafu nti maama yali tazaala. Ekyebuuzibwa, omwana ono anaayimirirawo? Yusufu anaabeeramu ensa? Anaabeeramu empeke? Yusufu. Naye bwe tusoma essuula ya 37 etuleetera obukakafu nti kituufu wano ng'omwana ono azaaliddwa mu kiseera eky'obukadde, kubanga Yakobo agenda okuzaala Yusufu. Yakobo yalina emyaka 9. Yakobo yali akutuse emyaka egy'obwajjajja. Mwandirowoolezza nti omuntu aba takyalina budde nnyo bufaayo eri mwana na butya bwe yeeyisa kubanga kati jjajja. Naye ebyewuunyisa biri nti omwana ono yali wa njawulo. Era kyava ayogerwako nti era Isirayiri yayagala Yusufu okusinga abaana be bonna, naye ye mwana kati ow'e11 kuba bali abasigadde bonna bakulu. Abasigadde bonna embeera z'awaka z'abatwala. Naye omwana ono n'abeera ow'enjawulo, era mu kubeera ow'enjawulo n'alyoka amukolera ekkooti ey'amabala amangi. Nzize okutegeeza omwagalwa nti naawe nange gye tuva buli omu amanyiiyo bulungi. Gye tuva buli omu amanyiiyo bulungi nnyo. Kituufu simanyi omanyi eriyo abantu, nze ndi second generation Adventist kubanga taata wange ye Muadventi, nange nembeera omuki, nange nembeera Omuadventi. Naye newankubadde ng'oyinza okubeera fourth generation Adventist omwagalwa, tekijjaawo nti mu abo bennyini be tuyita Aba-Adventist eriyo abamu ng'embeera zaabwe za Yakobo eziwedde emirimu. Naye Katonda gwe gwazze n'ayitayo. Mu maka gano Katonda ajja n'atunuulira omwana ono. Omwana ono tunuulira n'abakazi b'akula nabo, akula n'abakazi ba kitaabe, Biira ne Zirufa. Abo be baali abakozi, bakulaga abakazi be yakula nabo. Abaali ba maids naye nga taata yabafuula abakazi. Wandisuubidde n'olwekyo nti omwana ono yali tutte embeera ze ezimu. Omwana akuze ne taata alina embeera ezitali ntereevu bulungi nnyo, ezitaliimu muntu kubeera njagala kukozesa kigambo ki ekyagala okudduka mu bwongo bwange, naye omuntu okubanga mwesimbu, kyembadde nnoonya, ezitaliimu ekyo. Taata alina ebizibu by'alina buli kimu, buli kakikya yenna. Omwana ono ajja neyeeyoleka nti newankubadde ng'ebyo byonna byaliwo, emboozi taata gye yamunyumizanga, emboozi ya Katonda oyo taata gwe yali yategeera okuva eri ewaabwe gye yali avudde e Kanani, omwana oyo byakola amakulu mu bulamu bwe. Era ye kyava abeera n'olwekyo omwana ow'enjawulo mu baana bonna Yakobo be yali azadde mu kiseera ekyo. Kituufu nnyo abaagalwa, naffe embeera etwetoolodde efaananira ddala ng'embeera Yakobo oba Yusufu mwe yali. Embeera mwe tukulidde, Obukristaayo bwaffe mu buzimbirwa efaananira ddala embeera Yusufu naye mwajja ng'alererwa okuviira ddala nga muto. Naye ekibuuzo kiri nti ani asobola okubeera omukristaayo leero mu buufu obwa Yusufu? Ani oyo Katonda gw'asobola okutunuulira n'okumuwa n'amuwa ekyambalo, n'amuwa ekkooti ey'amabala amangi, ekkooti emwawula mu balala? Kankutegeeze, kitwala enkolagana ne Katonda,
kitwala okutuula awo n'obeera ng'ebintu ebimu totuukiriza butuukiriza mukolo naye nga tubibeeramu. Katonda akole amakulu mu bulamu bwaffe. Katonda akyuse obulamu bwaffe bubeere obw'enjawulo okuva ku abo be tuzze nga tulaba. Abamu ku ffe ngenda ne ntegeeza abantu nti nze nzaalibwa wali Kitintale mu Ggaafu awasibuka buli muyaaye. Waliwo omuyaaye wano gwe baagenda ne batta bamuyita Sobi. Abantu abamu baali boogerako mwogere. Naye nze Sobi twali balenzi batoototo nga bo be balenzi abakulu. Yabeeranga n'ezittiimu ze ez'emipiira nga yabeera wali eri sponsor. Bwe mukuba ttiimu ye n'abakuba. Ttiimu ye bwe bakuba n'abakuba. Oyo ye Sobi be twakuliramu. Enjaga yonna yonna nga wali weesibuka ewaffe mu Ggaafu wali eri. Era kambategeeze nayitanga nnyo ebiseera ebyo ntera nnyo okuyita mu Kampala naye ng'osangawo abaana abo banyugunya baani abatererayizinga Kampala nga be baana be nakula nabo. Kyannyamba olumu kubanga ebiseera ndowooza emirundi ng'ebiri kyantaasa nga bajja ne banneetooloola naye oli n'akugamba ggwe Pawulo nzijukira olumu nga Sobi yaŋŋamba nti ggwe Pawulo okola ki wano? Ne mugamba ntambula ngenda wali ku siteegi yaffe ey'eruzira. Ne tunyumyawo emboozi ne mponeraawo. Naye njagala okubuuza ekibuuzo. Kakutegeeze waliwo oluusi nange lwe neewuunya nti sinywanga ku mwenge siroozanga yadde ku kitamiiza yadde bino simanyi njaga naye ne neebuuza ekisa kya Katonda gye kiva si nti sandibinywedde bayirawo naye ekisa kya Katonda kwe kubanga osobola okutuula wansi w'ebigere bya maama wo n'atandika okunnyonnyola Katonda oyo embeera yo n'etandika okwawukana gwe kennyini nga gw'osazeewo. Bino ebyobukristaayo byakusalawo kambategeeza abaagalwa. Obukristaayo si bintu bya mboozi. Obukristaayo neeyisa. Obukristaayo si bigambo. Kuba Yusufu twandibadde tetumwogerako leero. Naye tumwogerako kubanga mu mbeera eyali emwetoolodde eyo mwakulidde. Yusufu ajja ne yeeraga ng'omwana ow'enjawulo. No wonder he wins the love of his father. Era taata omukwano gwe eri Yusufu gw'amaanyi kubanga bwe yabatunuulira bonna naye nga ye mwana omuto yali mwana ow'enjawulo. Njagala okubuuza omwagalwa naawe osobola okubeera omukristaayo leero ow'enjawulo, omwana ow'enjawulo mu maaso ga Katonda. Omanyi bw'ajja n'agamba wali eri mu Bakolinsi ekyokubiri 5:17 nti kitufuuka kitonde kijja eby'edda byonna nga bigenze. Mu ngeri endala ng'akwambazza ekkooti eri ey'amabala amangi ekulaga nti ono wanjawulo wange wanjawulo. Naawe osobola okubeera ow'enjawulo mwaba abantu b'owangaaliramu b'owangaaliddemu ekiseera kyonna mu famire yo osobola okuvaayo n'obeera ow'enjawulo. Kyekikola nno amakulu bwe tuyingira mu kusaba kuno n'okusiiba ekimu ku byo bitunuulirwa bye bino tujja mu kusaba kuno kwongera kusemberera Katonda tubeere n'olwekyo ab'enjawulo ba Yusufu abaleero. Ensi nga tugitunulira nga yeeyongera okudobonkana n'okwonooneka nga bwe tugitunulira kubanga tegenda kuddamu kutereera. Agogo ge mazima okuggyako nga tetuli basomi ba Bayibuli. Tegenda kuddamu kutereera. Naye wasobola okubeerayo Yusufu ayagalwa nga kituufu ye wanjawulo ku balala bonna. Oyo nno yakola obukristaayo obwaleero. Oyo leero yanoonyezebwa kubanga ensi erina ebbanja ey'omukazi ey'omusajja asobola okuyimirirawo okubeera ow'enjawulo n'amanya nti biri bikyamu n'atatambula butambuzi na mugendo naye ye n'abeera ng'ow'enjawulo. Era atutegeezeddwa wano eno nti kituufu bye baakolanga ebibi yabitegeezanga ani? Yabitegeezanga kitaawe. Kitaawe y'ensonga lwaki amunokolayo amulondobayo ng'omwana ow'enjawulo. Nsaba ekisa kya Katonda nga tutunuulira Yusufu ono naffe kitubeere. Tutunuulire gye tuva naye tumanye nti tulina naffe Katonda atulaze buli mazima butya bwe tusobola okutambuza obulamu n'okubeera abakristaayo ab'enjawulo. Nsaba Mukama abeere awamu naffe. Nsaba Mukama yeegulumize mu bulamu bwange, yeegulumize mu bulamu bwo. Nze naawe tubeere ba Yusufu ab'ekyasa kino. Katonda atutaddewo olw'ensonga. Puroguraamu eno tegudde bugwi. Katonda agitaddewo olw'ensonga. Naye nga kyanoonya kwe kulondobayo Yusufu owaleero asobola okuzitula bendera ya Katonda. Ensi yonna erabe Katonda. Nnyumirwa nnyo ekyawandiikibwa ekyo nti kale omusana gwammwe gwakenga bwe gutyo mu maaso g'abantu. Matayo 5:16.
balabe bwe biri ebirungi ebikolwa byammwe balyoke bagulumizenga kitammwe ali mu ggulu. Mukama abampeerwa omukisa. Katusabe. Katonda tweyanzizza, naffe gye tuva tumanyiyo, abatwetoolodde bonna tubamanyi bulungi, banyazi, bayaayi, balina obunafu bwabwe obw'enjawulo. Naye Mukama Katonda wakati mu bo mw'otutadde ffe okubeera abakristaayo abalinga Yusufu. Saba ekisa kyo n'okwagala kwo kibeere eri abazze omuzaana we oyo, eri omuddu oyo, kibeere eri buli kinnoomu. Tubeere abo abagenda okubeera n'ekkooti ey'amabala amangi, ekkooti eyo etwawula ku balala olw'enneeyisa yaffe, olw'enjogera yaffe, olwa buli kimu. Katonda waffe ng'era tukole ebyo ebigulumizisa erinnya lyo. Saba okusaba kuno n'okusiiba kututandiseeko olwaleero kuleme okutuleka kye kimu, wabula kutufuulire ddala ab'enjawulo abanaatulabanga bagulumizenga ggwe Kitaffe ali mu ggulu okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.